Tukubemu ako. Nkusambemu vale. Nkusambemu olinga amazi bro. So nabwe enshonga ejo basebo nabanyabo. Ate nga batusazeeko. Ono vale story ki? Vale kawani ki? Ndabiyeko. Obo seka, obato seka bamutanikirike mukiwani. Katonda wa. Banai. Vale warga. Ngoko jogamba jona bana diba. Katonda wa. Ogera ngoko jogamba jona bana diba wa, ogera katirero. Ngoko jogamba jona bana diba wa. Wa. Yogera rero enkoko jogamba je nabba nagibawa. Koko. Tuna kula bamukambe nango gamba abantu ngabo nabbe enkoko ewani. Bali mbadde mpesa. Soko mpuli. Mukanye enkoko ne yali. Soko reka. Enkoko yogamba ini ibire nkajiba nkati. Nani shaba. Katika mbuze. Katubere mirembe. Vakwecho bamirengo bati. Ala niwe mbazi kusubira kati sikulabye. Vale katubere. Enkoko jogamba je nabba nagibawa. Enkoko che. Katika mbuze. Nagiba kwani obuzani? Nagibawa. Obadde gamba. Oyina obusobozi. Kugoroza. Oyina obusobozi osobola. Gobu yino obusobola. Enkoko ne obusobozi gobu yino obusobola. Vale katubere mirembe. Soko kwa tano. Gweno we munazimba amachocho kivena tugenda bimaliriza wano. Katubere mirembe. Bira tugenda bimaliriza. Oba bitya? Katubere mirembe. Ogenda bimala nani? Tofayo. Ogenda bimala nani? Tofayo. Oyina amanyi. Vale. Okakasa oyina mpuliriza vale. Oyina amanyi. Oyinza okubanga owulira ojengo. Tuganye nti oyina amanyi. Oba oyinza okubanga olabye ozze ne gaali ng'omanyi nti ki? Brad bantulanikiri. Gwe katono mukulu so musamba mu lero. Ensambamu. Ale nganye. Nsambamu. Soko olindeko. Sifina ko obuzibu. No obuzibu nubu. Ndiyanga nsambamu. Katubere mirembe. Obuzibu buvuddewo. Ato chankalanye amanya g'abantu. Gwasinga okucyankalanya nikiri. Nenze sikufangako. Wameno industry. Osobola kunjogerako nange nenkogerako ne sigala nga tutambula. China mu obuzibu. Yengo vale music. Amanya g'abantu okogera ku bannonga bosanze. Walwa asinga gokokosa wagamba tewali muntu yasobola okubeera n'oluyimba lwa nikiri ku memory card. Nze nawe ani asinga erinnya. Ero tuwedde. Wagamba osobola okutambula ku memory card z'abantu. Toyina na memory card gy'osobola kusangako nga oli alina ennyimba za nikiri bbiri. Okakasa. Eje interview kandi atukayaleta mani. Saba vale katukakane fena ono muyimbi muno nawe oli muyimbi. Katukakane obusungu busooke bubeere ku mabbali. Baze bakutambulira. Ye musungu wavu. Nze siri musungu wavu. Kuba ekyo nakyogerako n'enkita. Okitegeera. Ekyo nakyogerako n'enkita. Ntaza ndinyirira. Azaayogeranga bikalebule kunze. Ale mbiwulira ne it is okay. Kuba kati bye batwogeddeko bingi. Empalana z'enkoko nati zikibawo. Yabimanyi nze leero nabivaako. Vale kiki? Mbadde nsaba okakkane. Obusungu buvudde. Ndaboze n'amagye. Kubanga bwe kibeera bwe kitono n'alumba ono n'ono n'alumba ono biba tebigenda kumala. Fena tukakkane. Abaana mbakola obwambe gano bangu bijamba kutambulawo. Ate kati ekyokuntambulako nze ngani. Olengo kimbadde na kirungi. Era nze n'okujja wano. Mbadde mmanyi nti era mundeese nakungatta ne vale. Ebyaddala nze mutima nganga manyinza okusangayo vale kuba nalabe ngo bamuwanise. Nengamba walwa kutaano. Nze okuba okoze otya. Naye nesikya. Nengamba kuba kati nejjo bambuza ku live naga vale story. Nengamba olaba nsobola okusonyiwa lwejja ate vale yani. Kuba nze nali mutwalanga muganda wange. Nebyanjogeddeko bye bitono.
roza byanjogedde nolonzo olabanze nkwefa senakuta ate nenkulabanga nga yanga gwendese mu industry ya Tanman ukitegeera gwe yamuleta nze muzimbye nze kyobo manyi ono muzimbye kinene nnyo mwana lwakuba tasoba bukimanyi vara obusungu bwaki vare nga toyoge katukakane kyembadde nsaba buli omu akakkanye obusungu bwe kubanga amazima amatuufu gali nti vale abadde ne interview nawe obadde ne interview ante yavale yalwakuta mbadde nsaba mu bulungi katukakane okuddingana kyekyamakulu kati bwe muneekuba ekiddako kyeki kati bwe tuba tugamba tukubemu ako nkusambemu olinga amazi kusambemu oyagala kusambibwamu gwe mureke gwenikiri oyagala kusambibwamu champion ate wano mbalala oyagala kubibwamu lekera okumanyira abantu mwana lekera okumanyira abantu rasta vale mbadde nsaba bwenti vale mwana lekera okumanyira abantu gosobola sambibwamu kati gwe nze bampita oyagala kubwamu bangana nakuzikiza ne munsi oba togenda kuddamu nakulabika buro nyo oyagala kubwamu gwe kigeze oyagala sambibwamu kigeze vale kulagero wachi bampita nikiri watu bwe turi amwishe turi poke joint twatwina interview ya Nikiri Kembo vale music ija n'obusungu tinkumanya nko byatambura brade numbarara muze nze wano ndi waka ariko no bankusange kamo cha tona chosobora kunkobera wano abanyankole olinga amazi nawo olinga amazi achichi bampita Nikiri onomusajja yagala ki mwana obadde oyagala ki rasta vale mbadde nsaba kakane goyagala ki vale kuzagala nkumenya nansingo godde nga tokyategeera temurwanira wano oba mpulira bulizi nti bampita Nikiri nobwe muba n'ekibinja gwenze mpabuulire nobwe muba ne 10 mujewulira mulaba mujewulira mwenna banayite mwekubira wano gwe mulaba mujewulira bitandike mulaba mujewulira mulaba mujewulira ogamba bitandike mbamenye bitandike mbamenye Nikiri mbadde nsaba tuveewo kale mujje tuveewo mujje katukite mujje katukite oba mujewulira nzije nkulage lwaki nava ne mu ssomero katukiveeko brad nze tebaneyimbamu n'akasajja kaali kaneegezezaako kanvaako kaga oyo Nikiri katukite Nikiri tebintu ebitubiryo nza n'okwerabiza n'ekkuba erigenda